nabagamba Katonda omukisa aguteeka mu bye tukola. Katonda talina muntu gwe yawa mukisa. Yeah. Omukisa aguwa mikono gyo oba emirimo gyo. SB4 is so blessed nti abantu abalaba emirimo gyo bakusiima mu ngeri ey'enjawulo. Nalaba Mama Fino olunaku lwe yakuwa ekirabo. Ebigambo bye nabiwulira n'agamba nti SB4 ebbanga lyempangadde naye akola n'omutima gumu n'obutakoowa. Tolina lw'omukubira n'atalabikako. Kakati njagala obeere n'abagagga bo ng'omanye neeyisa yaabwe, ng'omanye endowooza yaabwe, omanye embeera zaabwe, omanyi n'obulamu bwabwe. Tokuba ssimu mu budde mwatakwatira. Ebyo ebintu by'okwefuula ng'oli eno oli mikwano gye n'otandika okuba essimu bw'omussa mu loud. Ono okumanya nze kyemugamba kyakola kamubateereko muwuli ajja kiwulira nti ali mu loud speaker taliddayo okukukwata yadde okukusembeza. Bw'obanga wafunamu akasente abagagga emboozi eno oyinza obutagyetaaga gw'atannafuna abantu bano obeetaaga kubanga saving wammwe okumanya tamala. Amalwaliro biru era tuwunzika abamu tubakwatiddeko saving nga talina kyakoze. Ebyo osimanyi buli sente z'okola jjako 10% is okay saving, but ekyenjawulo ekiriwo if you're not networking you're not working. Oba mu Luganda nkizeemu nkiddemu mu Luganda. If you're not networking you're not working. Bw'oba oli mu industry y'amawulire nga gwe SB4 naye nga Ibrahim Kasa tomumanyi, Kakalaamu tomumanyi, Bukedde tesobola kukyaza, NTV tesobola kuyita, oba tolina w'osobola kulaga, you are bound to fail. Oba oyagala oba toyagala. Bw'oba oli mu ttaka ziwa properties oteekwa okumanya abantu abakola emirimu egiri mu industry yo ng'ate mikwano gyo lwa nsonga amagoba tegali mu byokola agasinga gali mu business network abantu b'otambula nabo. SB4 inawo osobola okutuuka nga bakirayanti bo emirimu tebagirina naye nga osobola Ibra asobola kuyalaga SB4 waliwo omusajja alunda ente naye ayagala tumulangire abolufula bamuguleko. Osobola okutuukayo n'omugate mbadde siina mulimu kanzirukeyo naye agaba mmeka. Nagamba sente ze si nnyingi oyo tukuuma mukuume kuba mu business waliwo abakuuma emirimu n'abatuwagira ne tulyako. Si buli mulimo gw'okola nti olina okugufissaako. Waliwo gye tukola okwekipinga bize. Waliwo omwami wa boda gwe nagamba nti vugako ow'olukumi naye ng'omubaliddeko ow'ettaano omujja ku Nasa Road omuyita Muyenga n'omutwala e Muyenga n'akuwa ezitamala naye ate Muyenga n'otoolawo ow'ebbeeyi. Kati mu business network yo bw'obanga gwe okitutte nti buli muntu owalaŋŋana naye mu industry mwokolera making sure buli muntu alimu mukwano gwo mukolagana mulina bye mugatta bingi. Kyova olaba nze kyanyanguyidde era bannange enkolagana ennungi njeebaliza Katonda. SB4 okumuyita oba ye okunnoonyaako kwegamba enkolagana yabadde symbiotic. Tekwabadde kusika muguwa obudde obeera bize olina emirimu emirala. Ne waŋŋambye Chris ngenda kujja era mu budde bw'oŋŋambiddemu n'okola ki? Singa wali tokolagana na muntu gwenkola naye Chris maybe kankulabe December oyo ninamu ennaku naye ono November aganye naye wazze era nabadde nkubiriza Ibra Jongo ovuddewo ne mugamba nti olaba enkolagana gye mulina tewabajja wakati n'agizannyiramu teri kigisinga kyempita business networking era ku katikati yemu ku topic zenjagala osomesa abantu bazikwate bulungi nnyo. Industry mwoli omanya abantu ab'enkizo b'olina okunywererako. Waliwo omwami ayinaawo company ekuba bifaananyi naye sijja mmulangira engeri gy'ataatusasudde. Yaŋŋamba emirimu gy'asinga ofuna agijja mu bafero cameraman. Oli bize ku Saturday olina omulimu nti sirina badde njagala ngenda okwatirako ka photoshoot kali mu nnyonyo nze siriiwo olwo aba agenze omulala agenze Dubai ne n'asindikayo munne. Kati oyo kasunguyira ayina power bank oyo nze era mpeereza bu photoshoot buno obw'emitwalo abiri genda okakole kuba badde tolina onfuna. Okay nga tumbawumba ngenda kuza omwezi 10 tuuka ssawa mmeka omukolo gutandika ssawa mmeka kakati nakuza omwezi nga 10 tugende tiimu gye ngenda okukola nayo egenda kubeera mu kifo ekyo ku ssaawa emu kumakya tugezese emizindaalo tutereze ekifo security checking buli wamu
bwe zinaawerera ssaawa 3 tujja kuba tujjako akawuuwo omwogezi asooka ajja kuba atandise obbasabula era nkubiriza abantu bakeereko abali kuva kyo ku olwo Saturday bwe munaaba temukoze mute essimu muzikyajinge omwogezi waffe asooka ku ssaawa 3 nze ebintu byentegeka tebibaamu kwekwasa kubanze mu bizinesi gyempangalira teriyo kwetonda era ne ku olwo tetusuubira kwetonda buli kintu kirina okuba nga kiryokke mbayita batuuke abantu ku makyako ssaawa nga 2 beetereze tutuule bulungi nnyo tukkakkane because bona asanga nga tutandise bona ayitaayita mu bantu oyinza okuteetaaganyizibwa oba oyinza okutaataaganya abana ababoogera so ssaawa 3 omwogezi asooka ajja kuba atandika tugenda kutandika ne idea inception omuntu olina idea mu mutwe ogikonvatinga ontya okitwala monetary units nti SB4 bwe yatandika n'ekirowoozo ekijja ku YouTube abasinga baali balowooza maybe yes alina gy'akola nga gyabwerere naye alina okuyimirirawo kuba alina famire kati butya bw'okonvatinga emirimu gy'okola ne bagisasula nagamba abantu bano ndi mugezi oteekwa okuba ng'olina ssente ekiraga obugezi bwoze ki ssente bw'oba tolina abakuwaana be batakumanyi bw'oba tolina ssente abakuwaana amagezi be bakola ensobi kubanga amagezi kisinzira woyogerera oyinza okugeewaana nga gyoyogerera bajega nga bw'otuuka mu balinamu bw'oyogera bagasirika wali owuliddeko omuntu ng'avudde wano e Uganda ng'alina masters n'atuuka e Bungereza ne bamuzza mu birala naye nga wano yavaawo mu mutenda kagezi munnyo bwadde eri ne bamuga ekinaabiro kikyo kuuta ontegedde so amagezi go kisinzira oli mu kifo location nkulu nnyo obwa maidi wano e Kampala bwa mitwalo 17 naye ate omulimu gwe gumu bw'ogenda e Dubai gwe mu kitundu kitegeeza location ze zaawula value e Uganda bakujerega eri value bagikola ki kati ne location yennyini era mu musomo gwaffe guno waliwo agenda ogikwatako bano abaana abavudde ku ssomero abali ku university bano bampumudde nyina business eremeddemu wano bw'onaatuuka wano njagala ogende ng'okkiriza nti ssente zo ze wasasudde zirina value for money so olunaku olwo security eri tight tojja ne tiketi y'encupule tebigenda kukola tiketi zonna zibadde online era njagala abantu abakaluubiriziddwa mu kugula Uncle SB4 enamba y'essimu eno gye tugenda okuteeka wansi bw'omala okusindika mobile money jangu mu WhatsApp kubanga erina WhatsApp yaayo jangu mu WhatsApp teekako screenshot oteekeko amannya go ne email address yo tiketi egenda bukujja butereevu mu email address ng'omaze okusasula mobile money ali connected nti bw'ona amala osasula tiketi egenda kujja butereevu era bw'onajja wali tiketi zonna zakusikaninga tetusuubirayoko mucupuzi wa tiketi teweetantala jojo sibira tomanyiiyo tusuubira abantu mwenna okujja nga mutegeseemu akasente akagenda oggula ekyokulya ekyokunywa tujja kibawa naye ekyokulya tujja kigula wali ku ssente ensaamusaamu so nkubiriza abantu bange bonna abawagizi be Uncle SB4 our biggest export mu nsi z'e Bulaaya tubatumidde tubaagala nnyo mutuwagire mutuguleeko tiketi ate ne bannaffe abali wano ewaka mufube mulabe nga mujja if you're not networking you're not working atazze ku networkinga na banno totunenyanga kubanga tugenda wano kusharinga lwaki nayise ba YouTubers mwenna mubeerewo nyinayo kakalabo kange wano mu Uganda babadde bagaba award naye nga zijja nkalu ekituufu eyange eriko ettooke nagiwangula afuke mukwano gwange ayinza naye kisoboka bulungi ate bonna ofuna kubanga abantu abampagira bwe nabaguza idea ne baŋŋamba nedda ensi efugibwa ebintu 3 kamera amasomero amasinzizo naye kamera yesinza amaanyi bano abali e Bulaaya tebaali tulabye singa tozze kamera abali e Bulaaya bino babiraba olw'okubanga wooli so kamera y'emu kwago zezimu kwezo industries ntegeeza no media zezimu kwezo industries mutusaanye tumanye amaanyi gazo galiwa okusomooza kuliwa kati abantu bano babeera beetaaga okusiima so 10th December katikati Gardens tugenda kubeera gwe mukolo gwokka ogw'ebya business ogukyasinza okutegekebwa nga gulina organization ennungi entuula nnungi nnyo tuli mu weema yaffe tenti enkole obulungi sound musufu nnyo stage world class ogenda kubeera wali ka esika kufuuwako akawewo keeko aboogezi balungi si ba motivational speakers bano balina kye bakoze
Omanyi abantu baffe bana abatulaba waliwo yagamba naye eyo yatubeerako ennyo motivational akoze ki nze nno ndi bulungi temulaba t-shirt ne zibalimba nyinako enneekoledde ng'omuntu era abammanyiiko actually nzijukira olunaku bayibula lwe basooka okunjako interview nabo basooka kuntya bamala kunsensera ne baga why katukole